Yes, Pro Gen Media temotuye omukulu Bobi Wine nga yakavaayo n'alangirira bannayuganda okwekalakaasa oba bateekewo embeera bano abazze mu Sumit emanyiddwa nga eya Nrm basobole okuba nga bategeera ekituufu ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda omuli okuwamba abantu n'okukola ebikolobero naddala ebiviolatinga human rights mu ggwanga erya Uganda kyaddaki NRM batandise okupushinga propaganda agamba nti omukulu Bobi Wine akolagana n'abayekera aba ADF era nga mu mbeera eyo baleese bwino nga bagamba nti Bobi Wine ono buli muntu yenna afa mu ggwanga erya Uganda kigambibwa okuba nti amubeeramu n'omukono olw'ensonga nti abantu be bavaayo ne bajaganya ne balaga essanyu lyabwe ng'ate bakitadde ku gavumenti nti ekikoze ne bagamba nti okufa okw'omukulu jjajja Ichuli oba muyite Isma Olaxis anti kwalimu omukono gwa Bobi Wine kwotade n'ebyabaddewo recently eby'omukulu amanyiddwa nga Pastor Bujingo byonna bubirimu omukono gwa Bobi Wine olw'ensonga nti naye yaweebwa ekifo mu ADF okuba nga ate badestabilizinga eggwanga erya Uganda nga tebagala ggwanga libeeremu mirembe. NRM bino byatandise opushinga ng'eyita mu babuloga baayo omuli omukulu oyo abasajja kwotade ne Frank Gashumba n'abalala abakibuukidde. Osobola otuwa endowooza yo ku nsonga eno wano ku Pro Gen Media era teweerabira okusubscribinga ate mutu ne tweyongerayo.